Kadama TV onagamba nti nno bosi we tamukwasa sente azisukuma ku office. Bakadama abamu babawa sente direct ate abamu bagamba nti sente zaabwe baziwa office ababeera bakwata contract ey'abakadama bano be bagenda nga basukuma. Ye agamba nti ebbanga lyakoleddeyo omukyala w'oku office yali ayagala okubba sente ze era agamba bwe kitanatuukako nga sente zo bazisasula wa office kiyinza okutuukako n'ekizibu kino agenda tunyonnyola ye yakiwona atya oba kyajja kitya okubeera nga kimutuukako. Sente z'okubeera nga baziwa aba office ate aba office ne baagala okuzirya. Gyebaleko ssebo banaye ndi musanyufu nnyo naye nze nno sinaba nakumala wiiki nga naakagwa ku TV y'abakaddaama eno. By'okola byonna amagezi g'otuwa byonna by'otugamba byonna by'otuwabula byonna n'okufaayo n'okutulwanirira n'okutuyigiriza n'okutusomesa byonna mbyeyanzizza. Nze ndi wano e Dubai naye ng'obuzibu bwendina saagala nokwatukkiriza mannya. Obuzibu bwendina ate nze ofiisi eyandibadde etulwanirira abaana abamu bagamba ofiisi zezibalwanirira kuba boosi baabwe bombiyumba ate nze obuzibu bwe mbadde nabwo oba bwe buliwo boosi ow'oku ofiisi ate yayagala okulya sente zange. Omanyi we natuuka eno najja mu Gwokusatu kati emyezi 2 ne giggwako nga siraba musaala. Kati bwe gyaggwako ne mbuuza bano babboosa bwenkola wano mu nnyumba mbagamba omusaala gwange nga sinagufuna ne bangamba nedda omukyala w'oku ofiisi gwe tuzuwa bulijjo gwe tuzuwa n'abawala abalala b'osanze nga bakoze wano era yazibasasula era aziwawo driver n'azireeta. Ne bangamba myezi meka ne mbabuulira ne bagamba sente yaziyina twamuwa myezi 3. Ne ngamba yiyo omukazi ono nga tampa ssente ne nsindika obubaka kubanga waliwo omukyala gwe natuukirako era ku ofiisi eyankozesa interview naye ng'oyo yaddirira top boosi. Si bawalabu ne babboosi bange bano wano si bawalabu. Kati nenkola ki nemuwa obubaka ku WhatsApp n'abusirikira nemuddamu n'abusirikira nembulira agent gwe natuukirako n'agamba njabakubira njabagamba n'agamba n'abawala abalala be bamuwa baayisa ku ofiisi eyo bwe batyo bwe bakola sente omusaala guyitira eri ku ofiisi nendindamukko. Kati abaawano baali balungi kanga mbeera bakyali balungi Mukama ajja kukikola. Ne babeera nga bambuuza wano mu nnyumba bagamba sente zo azikuwadde ne mbagamba nedda wabula kyansanyusa bakwatibwako ne bakubira omukazi essimu ng'oluusi tazikwata ne bamukubira omwami bwe yamukubira omukyala yakuba nga wendi n'agaana okukwata kati n'abuulira bbaawe nga zze kati bwe yabuulira bbaawe n'akuba oli ndowooza yatya yamugamba lwali lunaku lumu ku makya yamugamba saagala buzibe nga tonaleeta sente z'omwana ono saagala buzibe nga tonaleeta sente za mwana ono tetwagala kozesa muntu ate nga sente twazikuwa nga tomusasula waziteekawa oli ne yeekwasa simanyi kirabika yali nsobi ku ofiisi driver biki bwe yaleeteza abalala eyo teyatuuka biki ng'alindi awo. Nasanyuka ng'aleese emyezi 2 n'agimpa era Ogwokusatu nagwo n'agumpa. Kati nga wano bangamba nti emyezi 3 egisooka nja gifunira eri kuva ku mukyalo oyo ku ofiisi naye egiddako nga bamaze okusayininga contract olwo oba tebanaba kusayininga bulungi contract nga sinaba kufuna na kaada biki medical eya wano ne Interpol kati maze obikola kati nga bangamba bawano tinja zifunira wano ewaka nange nemanya nja zifunira waka. Omanyi nti emyezi ejjaddako era nga gitambulako 2 nga siraba sente nga nziramu nga mbabuuza nga baye twaziwa omukyala twazimuwa ngamba ate mwazimuwa ne mutangambako kati n'omukyala naali mugambyeko nti babadde bangambye sente zino nja kutandika zifunira no akamwe batyo bagambye nti naye ng'era apuresinga nnyo
okulaba nti mu account eye Uganda yabeere nga azisindika nga sizikutte nako bano bwe bazimuteera ku account yazijjeko ze exchanging azisindika era e Uganda kati ekyo naali mukama yeyandabula mu kusookera ddala nga sinaba mutegeera n'enkigaana ne muganda edda nze nja zisindika nangamba baba akutwala ne mugamba ye bantwala asirika kati emyezi egyo egyaddako engera asirikira musaala nga ntandika kubanja nga mbanja naali ndi awo ng'aleeta ssente ng'azimpa nga wasigalayo 9,000 emabega nga zibeera zakyumulatinga 9,000 yali avaawo kusooka yampa ebitundu kuba ansanga ku geeti bwe yampa ebitundu nemugamba ate endala ziriwa myezi gyali 2 neyeebuzaabuza nga n'omwezi ogumu kumpi gwali teguwera neyeebuzaabuza n'ajjayo manepas n'ajjamu 5,000 n'agigattako era ne kusigalayo balansi kati bwe zakyumulatinga ziweze 9,000 kati juzi mu October nga ntandika kubanja October eweddeko siraba musaala ne9,000 ziri kuba we yali avaawo yali ayagala kugenda nga nomutima negungamba musabawo okusayininga bulijjo tosayininga bagenda kwegaana nemugamba mpawo okusayininga n'akwatakwata mu mmotoka n'afunayo akatabo bwe katyo kalinga receipt n'akampa nenteekako ti receivinze bwezi kusigaddeyo 9,000 kati bwe mba mbanja October eno gye tuvuddemu n'asirika bwe yasirika n'asooka neyefuula atamanyi nemugamba nze gundi musindikidde obubaka ku WhatsApp enamba bagiina bulijjo tubadde tukyatinga emabegako wangamba hayi biki nemugamba nze gundi sente zange omwezi guweddeko ate nez'emabega 9,000 nanga 9,000 tewali tobanja sizimanyi nemugamba tozimanyi ate nga nasayininga naye nga byonna byasaba ne luli bwe yajja nga nsaba bank account era nekwolwo yangamba nze mpa bank account siri mu UAE mama wange yalwala nze ngenda zisindika direct mpa omuntu gwe ngenda ozisindikira oba exchange person nemugamba sente zange kuba n'ababbosi ba wano baali bandabula bangamba tugeza mubbi tugeza n'omuwa bank account kwogimuwa owedde omutima ne gungamba bulijjo mpa sente za bitundu nkwate bank account ngimuwe kati Uganda genda kutuusayo sente meka oba n'obutazisindika nze wano mbeera oluusi nina kye neetaaga bano tebasobola kukintuusaako nkwata kasente kange nenkyetuusaako kaakati mbeere ng'omuddu ddala ddala era mbeera muddu nengaana nendemerako yasaba bank account nengaana jjukira kyenda azeegaanye n'asaba bank account nengaana n'agisaba nengaana nendemerako ndasirika kumala wiiki 2 era yasooka n'okwemba nagamba kyogamba sente togenda zisindika Uganda nze mbuulira mbadde nga nyogenda zisindika nemugamba ebyo tebikwatako oba nsindika oba sisindika tebikwatako naye nga neba wano bangamba tomuganya kusindikira sente zo azikuwojja zeesindikira ekyo no nkyebaliza mukama kubanga baali ku sayidi yange era bandwaniridde ku ekyo singa yali tabatya singa yanzibaaziba dda kaakati mbaddewo nga nsirise wiiki ziweze 2 kitundu tuyingidde mu Gwokubiri siraba musaala October ne ziri 9 yazeegaana abantu bange mbabuulidde bibasobedde Uganda kubanga batagendangako ku kyeyo oluusi baba tebabitegeera ki kye tuyitamu kati ngamba kandinde olunaku lumu ndabe bano abawano nga tebakoze mbabuulire byonna kubanga era nabagambako ntaazeegaanye ne bagamba azeegaanye nti ye omukyala wano nagamba ezo togenda zifuna muyaaye nengamba mpwedde naye nensigala ku maviivi nengamba bannange mukama najja kukola najja kunoona mukisa nzira Uganda n'omukisa ate nga ndi mulamu sigenda kufa sigenda lwala sigenda kubbibwa nga bulijjo njogera manya ge nengamba sente zino ziseseme sizize mu linnya lya Yesu aziseseme nali ndi awo last week nga ndaba essimu ya ofiisi oyo omukyala omulala ng'akuba ngamba tuwe location driver aleeta sente nga njibawa era neebaza mukama kubanga yazireeta zonna 9 ne October ekyo nkyebaliza mukama era n'abaawano omwami n'afuluma n'angamba zonna azikuwadde nemugamba azimpadde n'agamba hahu ekyo kiwedde naye ng'omukyalo oyo bwe namugamba kutunula contract sigirabangako bwe namala katawo ne neekalakasa nemugamba omwami wange Uganda ayagala kulaba contract eyo olowooza tagigaanidde agigaanidde olusembayo yangamba I will first change I want to change the contract
kati simanyi biki byayagala okukyenjinga obula okuba namuteeka ku pressure ya kunsasula sente zange ze yali yeeganye awo simanyi kati nange bwe yazisindika ne mugamba thank you, I have received the money. N'agamba you are welcome. Kati awo we tuli wabula ne bw'otanteeka ku mpewo kuba saagala bino ebintu oyinza okunteekako kasita amanya soogedde mu linnya lyonna lya muntu n'agange kasita sigoogedde ate togoogera bwe bw'oba ogalaba wano ku layini togoogera wabula oyinza okukateerako abaana bategeere nti ne woofiisi zisobola kutubba baboosi mu nnyumba bwe baba tebakubbye ofiisi ye yokka ekola ki ekubba jjukira yalina passport aba wano bangamba its your passport gimusabe naye angigaanidde agiina simanyi oba amateeka bwe gakola aho simanyi njagala kukyebuuza mu nnyonnyole bulungi yalina okusigala ne passport id aba wano be bagitereka sigirabangako ngiina just kifaananyi mu ssimu nga bakinsindikira eri ng'emaze okufuluma naye aba wano be bagiina bwe mba ngenda kusindika ssente ne banvuga yagijjayo n'agiwaayo n'agizza mu nsawo bannange buno okubeera slave naye nga tetumanyi naye oyinza okukateekako abaana bakawulire babeere bagumu babeere nga bali bulindaala nga bamanyi ofiisi bw'etakubba mu nnyumba bakubba ne ku ofiisi waliwo abantu abakyamu era bakyamu naye mu byonna mukama mwesigwa tujja mmalako